bw'obeera gwe mu katambi kano k'ogenda okulaba oyinza kukola otya? Bannange Nkubakyeyo tuyita mu bulumi bw'amaanyi nnyo. Kyesitamanyi nti oba gavumenti yaffe ye Uganda ekimanyi nti nno ffe Nkubakyeyo tunyigirizibwa nnyo ate mu buli kimu. Bwe tugamba nti tusindika ssente zaffe mu nsi yaffe batwefunira ne bacokola obusente bwaffe. Omuntu yasingise miliyoni 10 ne watuuka miliyoni 8.5 ng'ezisinga zonna zibulidde mu mpewo. Oba bamala kwekkaanya ne beebuuza ono ssente zasindise akola mulimu ki era tumutemeko mmeka nga tebalina muwendo mutuufu gwe balina kutemako nga musolo. Ebyo byonna tubiyitamu. Ate ekirala ekisinga okunnuma nti we tufuna ebizibu nga ffe Nkubakyeyo abakola okulwanirira ensi yaffe tugizimbe okugijja ku musingi ogusooka tugize ku musingi oguddako ebeere ng'erabika bulungi, tufune services ennungi, tuzimbe amalwaliro amalungi, amasomero amalungi, tulabirire families zaffe n'abaana baffe okusoma. Gavumenti ebyo byonna yabitujjako. Ekinjogeza bino ke katambi Nkubakyeyo munnaffe up top. Fenna ebigenda mu maaso mu bulamu bw'ono omulenzi tubitegeera bulungi. Ye musajja akolerera obulamu bwe, ayongera ku ggwanga lye, eyaweereza enkumu n'enkumu y'ebintu okuteeka mu bizinesi ye, mukyala we akole baweerera abaana. Ebintu bino eno ekitongole kyaffe mu ggwanga lyaffe Uganda ekivunaanyizibwa ku misolo ne kikwata ebintu by'ono omuvubuka. Tugenda mu mwezi mulamba, buli wiiki asasula ssente ezisukka $5,000. Buli lunaku baba akoze bamusaba, agamba nti bannange enkooye. Omuvubuka ono ali mu kwekubira mulanga era ng'asaba bannayuganda mwenna gye muli muyimuke mwongereze ku ddoboozi lyammwe nga bwe mwasobola okulwanirira ekisaawe kyaffe eky'Entebbe. Mulwane n'eno ensonga eve mu ddiiro. Lwa nsonga bannayuganda bangi nnyo abali e Bulaaya abakola businesses ng'ono omuvubuka zaali mu kukola nga nabo ba exportinga ebintu ne babiyingiza mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga basasudde omusolo mu nsi gye bava ne basasula omusolo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ebintu byabwe ne bifa nga babikutte. Kigendererwa ki ekiri mu kikolwa kino? Eggwanga lyaffe Uganda liddawa? Yenze Shina Adita bw'olaba akatambi kano making sure nti era osubscribinga, kubanga obutambi nga buno eno nkukakasa nti nja kuba nkola obutambi bungi nnyo obufaanaganako nga bwe buti n'obusingawo ku buno bwe ndi mu kukola. Oyina kukola kintu kimu kutwegattako ng'osubscribinze, okwate ku notification bell buli video na gye nteekayo ekutuukeko, ate era otuwe empabulayo, otuwabule, otuwe ku magezi. Kasooke mbatereyo akatambi ak'omuvubuka ono, engeri gy'alaajanamu n'obulumi obumuli ku mutima. Ate era tukomewo. Sigenda kukkiriza kunjavuwaza. Mwabanjavuwaza musigale nga muyinaayina ne famire zammwe nga mweyagala. Customs Uganda Revenue Authority, lwaki maali yaffe emalanga okutuuka awo ate ne mumala ne mugiraalira? Twali e Uganda ne tukola amaduuka agaffe ne mukwata ekkubo ne bakeera enkya ne gookyebwa ne muzimbawo ebizimbe byammwe ne tutafaayo ne tuddamu ne tweyolayoola bupya ne twegattagatta. Tutandise okuyiiya tuyiribye, twetondeddewo emirimu gyaffe, omuntu n'otandika okusobola n'otuuse maali neeraalira enakawa ennaku 117 mukutte maali yange, konteyina zange muziraalidde. On top of that, buli lunaku munsasuza damulegi emitwalo egisoba mu 27 plus buli lunaku konteyina lwemalaawo. Kati ezo sente mba mumeka? On top of that, konteyina napangisa for a certain period of time whereby nti bwe mpisa mu bbanga napangisa konteyina eyo buli lunaku oluyitawo ngenda kweyongera okugwamu expenses. Mumwagala tulaba nga twavuwadde ekyo ng'okitadde awo. Lwe bakusaasidde ne bakuta ne bakuleka n'ofuluma n'ogenda n'ogwa mu kamotoka ka enforcement ne kakuyimiriza ne kakugamba tulage empapula ezogera ku bino, n'ojjayo omugugu gw'empapula bwe guti aba enforcement ne bakugazi n'empapula ziri fake. Kati ne weebuuza empapula ziri fake zitya? Konteyina etali mpiso nti ngifulumiriza mu nsawo efulumya etya gate n'empapula nga ziri fake? Mbagamba ebigambo bino nze sigenda kubanga wa boda bwe bakeera ekyo ne bamukolako effujjo ne bamuggyako piki ye ne yeeyira amafuta ne yeeyokya. Famire ye nesigala ng'ebonaabona amukozeeko effujjo ye n'agenda ng'akola ki? Neeyagala ne famire ne batula ku dining ne balya. Nze maali eyange we bukeerera nga munjavuwaza abatukozeeko effujjo tubamanyi. Nze tugenda kujja twambalagane
bukeere nkyanga babatwala kubaziika nganze bantwala wa Luzira. Tulyegayirira mu gavumenti eddako nti tetwali bantu ba mivuyo, twali bantu baddemba abakozi, naye gavumenti gye mwaddira mu bigere ye yatufuula ensolo. Togenda kuyinaayina, mbegayiridde URA Nakawa Customs mute container zange 2 ennaku 17 ze zimazaawo. Muleme kutufuula nsolo kugajambula bannaffe. Mbegayiridde kwegayiriza mute maali yange. Tulina abaana ab'okulabirira, tulina abaana ab'okuweerera, tulina abazadde ab'okujjanjaba, naffe tulina okubeerawo. Temutufuula nsolo. Ekyo ng'okiggyeko akatambi ako ng'okaggyeko omuvubuka y'omu Top boss abasinga mu mumanyi naddala abali ku social media omuvubuka ono mumutegeera bulungi nnyo era nammwe ababadde temumanyi nkimanyi by now olina okuba ng'omumanyi olw'ensonga ali mu bizibu ebingi ennyo mwe muli ebizibu eby'omukyala okuba nti omukyala yamufera omukwano n'amukolera byonna omukyala bye yeetaaga ate ebyagenze okuva mu mukwano nga byebyo tetugenda sooka kugenda mu ebyo katusookere ddala kukana akatambi kendi mukwogerako omuvubuka ono yennyini Top boss avuddeyo nata akatambi akakambwe ennyo ng'alaga embeera mwabadde akolera okufuna ssente mu mazima ddala omwana w'omukazi n'akola n'akutukakutuka engalo zonna n'azikubakuba zonna ne zitandika okuvaamu omusayi nga zaabise in the name of looking for money, looking for a better future for his family and himself. Naye ate bwe mutandika omukola ebintu webite naffe abali ebulaya tuba tetubitegeera. Akatambi ako tugenda kukabateerawo mulabe engeri mwakolera omuli okukuba amayinja, omuli okwokya ebyuma, omuli okukolera mu muliro ogumukuba mu kifuba gwe tutamanyi nti omuliro ogwo gwamuleka ng'alina damage oba nedda. Ffenna tukimanyi nze nga adita nayinako tata wange omuto Mukama nsaba muwummuze mirembe awo ekibuli ewa jjajja wange omugenzi yayitibwanga Mutajazi muganda wa jjajja wange azala tata wange wabula nayinawo taata wange omuto ng'abasinga bamukazaako Frank Lampard olw'okuba yali muzannyi wa mupiira ba Eddie Kenzo bonna bamumanyi bajjamaalo bamumanyi kubanga yalinga abatraininga okusamba omupiira ate nga musajja muddusi yalinga ayina essomero lye nga liryawo nnyini ekibuli wakolera naye nga amanyi okwekwatira mirimu n'afumbira abaana emmere ku bbanga lyamala ng'abeera mu fumbiro ng'asomesa part time omuliro ogwo gwamutta gwamuyingira munda ne gumukosa munda mwonna mu bbanga lyamalaawo kyavamu n'atandika okulwala mpolampola oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'akola ogwo omulimu mpaka bwe yafa nga tebategedde na bulwadde bumuluma eddwaliro ne ligezaako ne libula kati wano eddwaliro ne ligezaako bulwadde ne bubula kati wano wembuuliza omuvubuka oyo abadde akoleramu eyo embeera ey'omuliro n'anyumya nti omuliro gubadde nga gumukuba mu kifuba omuliro ogwo ogwandibadde guleeta damage mu bulamu bwe oba oli awo okumukosa omutima ne gubwatuka paka lwafa okumukosa ebiwoowoolo okumukosa obutaago okukosa obwongo bwe internal organs zonna ng'omuliro ogwo gusobola omudamejinga naye ye muvubuka y'omu eyagamba nti kankole nnyo nve mwene embeera famire yange ngituuseeko ebyo byonna bye yeetaaga wabula nga ate n'eggwanga lye erya Uganda talisudde n'akola atandise okuleeta ebyo ebirina okuyamba ku ggwanga babikutte bakanyammukamula mu ssente yasasula dda ssente zimuggwako mukozi nga bo wano ayina kukola atya n'akakatambi kankateekeyo naye kuukalabe olwaleero bwonjavuwaza oba oyagala kunziza mu bulamu bwe navaamu nawuubanga ennyonda eyo okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 1 n'ovaawo ng'enkwako ogenda okuzuukuka enkya nga mu butuufu tosobola kusituka naye nga kyetunoonya twagala famire zaffe zibe bulungi baleme kulomba zinkolerera okubeera nga mukyala wange n'abaana baffe babeera basanyufu naye olwaleero bwonjavuwaza ebirooto byange byonna oba obirinyeeko abaana bange mukyala wange kitegeeza agenda kudda mu byakubonaabona ate nga ffe byetukolerera kati oba onsindiseewa bwomanyi kye bayita okuwuba ennyonda eyo giwummulamu ku lanki n'eryoke kuba akamere konna neekamala mu lubuto asobola okutegeera obuzito bw'ennyonda eyo yasobola okitegeera olwavanga eyo n'oyambuka waggulu ku konveya n'osala ebyuma ebyo nga bijja byokya biva eri mu kyoto nga byokya mukiraba kyonna kimyufu kiringa muliro n'obisala ne biryoka bikubba ebbugumu mu kifuba ogenda okuva eyo ng'ofa
nosooka owummulamu okwo n'owulira ng'ekintu kiyitiridde obwavangaawo nengenda nensaala ako kaali kasaalo kange ate nga ke kafaliso kange kwempummulira naye nga mpulira obulamu sirinayo nagenda okulaba kikambwe nensalawo nengenda mu bitano mu maintenance nga tubeereyo mu bitano nolyoka otambula ttano eyo naye ng'ogitambulira mu 90 degrees kyentegeeza ogitambuliza mu 90 degrees ng'otambula okutamye ng'asaala kubanga yali otambula okutamidde eyo nomalayo essaawa wali ebbugumu wali ezo fani z'olaba olowooza ewujja mpewo kumbe era eyongera kuwujja bbugumu liri kagamba ng'ebbugumu liri eyo kuba nze sikoze white collar jobs sikoze emirimu gy'amasanaali nze mbadde ngoba lusu lwa ssente gye mpulira nti zino ennyingi gye ziri nga gye ŋŋenda kubanga abantu e Bulaaya mukimanyi nti ebbanga ly'omala ku kyeyo n'amaanyi geeyongera okukola ki okutimawa kati olina okukolaakola ng'obudde bukyali okuŋŋaanya ekyokuŋŋaanyiza obala ate ebintu bikola ki ebinaakuyamba olekeraawo to work for money obeera ate nga ssente zezikola ki zezikolera emiti mubasalamala mubasalamala nga basala endoddo z'emiti ng'omuti olina ogukwata nga bamaze okukisala ekitundutundu n'okisindika wansi eri n'obisomba for 8 hours bwe bulamu bwemwagala okunzizaamu bwe bulamu bwemwagala okunzizaamu obwo nkyabusobola nze nakola eyo katanfiire empulire ennaku ng'ennuma katanfiirwe engalo abantu abasinga babalaga success stories nakolaga byayina manye abantu abamu manye eddiini yaffe tugamba nti kullu dhu ni'matu mahsuda buli kyengera kikwatibwa ensaalo olwaliro bwe naakwata ekkubo n'enzijjayo ebirungi byennina abantu bajja kunyiga bunyizi kati nze kambalage bulazi byenziza empitamu ebimu ku byo byebyo kata tufiirwe engalo nga tunoonya ssente zaffe kuba bulungi naye mwagala tukola ki obutambi obwo bwonna nga mubulabye nkimanyi mulimu abagenda okugamba oyo akaaba lwa nsonga za mukazi omukazi bye yamukoze bye bimukaabisa awo nno ogenda kuba nti oli mukyamu yes nayo yandibeera ensonga ku bulumi bw'ayina right now yandibanga ensonga naye ate ye mu ddoboozi lye yabeegambidde n'abagamba tewali kintu kyonna kisobola kumuluma kusingawo nga keera ku makya n'afuna obwavu era ng'obwavu kyekintu kyokka kyali mu kulwana nakyo essaawa zino ensonga si za mukazi jjukira abakazi basobola okugenda kubanga ekitonde omukazi si kyekintu omusajja kyalina okubeesingako yadde nga batwetaaga mu bulamu bwabwe omukazi ye muntu asobola okukeera ku makya nga talina program omukazi yasobola okukeera ku makya ng'ali confused omukazi yasobola okukeera ku makya nga n'erinnya lye talimanyi nga n'eri abazadde be yali yeerabira osobola otya okwesiga omuntu ng'oyo omuvumuko ono disappointment gyayisemu gye tutamanyi nti oba ntuufu oba si ntuufu oba things will work out oba yabadde sitanti oba just byazzeewo buzi byonna bisobola omubeera ku bwongo n'agattamu ne business of course asobola okulumwa nga ye omuntu yani yabagamba nti omusajja talina kulumwa naawe kikubemu nga yegwe aptop bw'osookedde ku makya osanze omukazi ku intaneti omwegombye abadde mu bintu byonna byonna ebyekisiru ebiswaza ovuddeyo n'ogamba ono omukyala musiraamu ngenda mukwatako mutereeze nze wenjagala mujjemu asobola okubaamu omukazi omulungi anaafuuka maama w'abaana bange akukutte akwozezzaako ebisooto akugjeeko ennaku akukoledde ku mpapula nti bebi sawudi gy'obadde okolya teri sente kankukwate nkuleete akukoledde ku mpapula ezitali za miliyoni emu bbiri oba bbiri South Korea ligegamu ku mawanga ag'ebbeeyi okugendamu nga visa yaabwe ya bbeeyi etamanyi ya Amerika okuyingira South Korea kizibu nnyo naye atosobola okuyingira Amerika n'amukolerako bulungi mu buli kimu n'amukwata n'amutwala n'atuuka mu ggwanga ng'ayina ew'okutuukira ayina ekyokulya ayina ew'okusula n'omulimu ne bamunoonyeza ne connections n'azifuna atuddewo kabanga bubanga ng'otandika okuwulira ebintu ng'ebyo ng'omuntu bulijjo gw'oteeka mu programs zo nga ye taliimu ali mu bintu birala abala bintu birala ate wano nze nga Shila Adita sigenda salira muwala ono musango because she is a mother omuntu nga yali azaddeko n'ayawukana n'omusajja abeera ne fear bw'afuna omusajja omulala era abeera ne fear it's very difficult for her to move on ekintu kyokka kyabalowoozaako be baana be to better her children's lives
okuteerawo abaana be obulamu obulungi mwekyo ayina kukola nnyo ne wanaba afunye omusajja omulala ng'agenda muwa buli kimu agenda sooka kulowooza ku baana be ajja kubeera ne fiya nti biri omusajja oli bye yankula gwe nazaalamu ate ono we naamala omuzaalira tansuulewo n'ekyo tukyeraliikirira ng'abakazi nontati nti oba obutambi yabufulumiza in a bad way wabula kwabadde nga kwemulugunya it doesn't mean nti omukazi ono tayagala bbaawe amwagala ne what she has right now is fear. Nze Adita sefumbirwangako sizaalangako naye omusajja yenna wajja mu bulamu bwange mbeera n'okutya muli ne ŋŋamba ono ye musajja asembayo oba naye agenda kunkola ebyo byayagala amale agende bannange naffe mutusaasireko yenze Shela Adita tovaawo nga tosubscribinze lwansonga wonooba ovuddewo obutambi nga buno bugenda kukusubwa jangu otwegatteko commenti nga tumanye endowooza zo kwata ku notification bell buli video na gye nkuteerayo ebirenga ekutuukako ate era munange toweerabira gw'ayagala okunkubirako kwendi ku Instagram imbagala nnyo see you tomorrow my people.